Bobi Wine oba muyite His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu saawa eno ali omu ku bantu abasatu abatunuuliddwa ennyo bwe tuba twogera ku African Revolution. I'm sure people love President Traore. So it would be wonderful if he gave them chance to elect him as president so that they feel that he is actually their servant and not their boss. That's my humble opinion. It's a really important point, and it feels like we're at this moment across the continent where, like you say, yayogedde ku babiri abalala era nga abo bakola abantu basatu. Asooka yayogedde ku Julius Malema naye n'agamba nti ffenna tulwanirira freedom, tulwanirira rights, naye kitwawula nti ffe bannayuganda tulwanirira human rights. That's how back we are. N'agamba nti naye Malema South Africa alwanirira economic rights oba economic freedom, of which kye kitwawula nga bannayuganda ne Malema South Africa. Bwe yavuddeawo n'ayogera ku Traore n'agamba nti awa nnyo Traore respect era ali omu ku bakulembeze bammanyi obulungi nti baagala abantu baabwe, naye obuzibu bw'alina naye buli bumu nti ekyakubya Gaddafi kwali kwekwasa demokrasi. N'akugamba nti bw'obeera libaleeta osaanidde obuyinza omala obuddiza abantu. N'agamba nti era nkimanyi bulungi abantu baagala nnyo Traore era bw'anaateekateeka akalulu bajja kumulonda. Okwo kwe kasparkinze debate okwexcalatinga everywhere mu Africa mwonna nga bataddewo nti democracy versus liberation. A revolution that fears the people is no revolution at all, Bobby said in a follow-up address. The words hit home, not just in Burkina Faso, but across the continent. In Nairobi, youth groups replayed his speech. In Dakar, street artists painted murals of Traore and Bobi Wine facing each other, one with a fist raised, the other with a ballot in hand. The conversation was no longer about personalities, it was about principle. Was it possible to be revolutionary and democratic? Could an African leader lead a people's movement and still step aside for the people to choose? What was clear was this: Bobi Wine had thrown a stone into the political waters of Africa, and the ripples were growing wider. He wasn't asking Traore to surrender. He was asking him to rise even higher. A revolution that fears the people is no revolution at all, Bobby said in a follow-up address. Captain, give elections a chance. Let Africa see a new kind of leadership, one that fights for the people and then trusts them to choose. For now, the streets of Ouagadougou remain tense but hopeful. The flame of Traore's revolution still burns, but the world watches closely to see whether it will light the path to democracy or burn the bridges to it. And across the continent, in song, in protest, and in truth, Bobi Wine's voice continues to echo, "Don't let your revolution become your prison." Eyo discussion escalatinze across Africa era neesala nedda ne ku Europe. Omanyi abazungu baatugamba nti when liberators overstay their welcome, they become murderers. So okwewala okutunuulirwa abazungu okukuyita benevolent dictator oteekateekanga okulonda. Ate era bw'omala okuteekateeka okulonda oguluuminga bagenda okuddira mu bigere. Museveni yali muganzi nnyo e Uganda wano era Honorable Kyagulanyi yakyogeddeko nakugamba ebigambo bya Museveni byali birungi nnyo nga yaakajja, naye power corrupts. Ekyamuviirako okwonooneka nga nakati saawa eno buli omu ebiri mu Uganda bimuwunyiranga ziizi. Bw'ateekateeka akalulu ate ye aba aketeekedde nga ye. There is no longer democracy in Uganda okujjako emivuyo emyerere kuyiwa musaayi mwabirabe mu kalulu kaabwe akakamyufu. So advice ya Kyagulanyi ku muntu atategeera bya bufuzi ajja kugamba nti Kyagulanyi atandise okwefuula omunene nti yegeraageranya ne Traore, naye no musajja alabira wala. Tulina n'example ya Gaddafi
nga saawa eno Libya bali mu ntata, bali mu kubonaabona olw'okubanga Gaddafi yagaana okubawa obuyinza bo ng'abantu. Kyokka nga Gaddafi tewali kyataakolera abantu be, n'asima n'amazzi okugatta okuva eri ku Red Sea ku Mediterranean Sea n'agatuusa e Libya. N'atuuka ekiseera nga n'ensi eziraga ng'ezaakula aziwola olw'okubanga bo baali bulungi. Naye okwekwasa demokrasi, Libya yakubibwa, yayonoonebwa. So bw'obeera Mandela tumuyimba kati olw'okubanga yata obukulembeze oluvannyuma olw'okubulwanirira. Naawe nga bwe walwanirira abantu, ky'olina okukola batereereze. Then leveling ground, democracy abukale. Wama abankumira takumira mpeera. Rio 256, the National Political Observer.